Katikkiro Charles Peter Mayiga akungubagirira abadde pulezidenti wa United Arab Emirates Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan yafa ku lukulana wiiki ewedde. Amwogeddeko ng'omukulembeze abadde ow'enjawulo ayagala abantu bonna. Azira abakulembeze abalala okulabira ku mugenzi nga bakolera abantu ebizimba ensi zaabwe n'okubaagala. Enkulaakulana etuuseewo mu UAE mu myaka emitono etulaga nti nno Sheikh Khalifa yali alumirwa nnyo abantu be era enkola ye erimu ebyokuyiga bingi eri ffenna abakulembeze. Asiimye obuyambi eggwanga lya UAE lyebuzibwa eri obwakabaka n'asuubiza okwongera okunyiza enkolagana eno n'okusakira abantu ba kabaka ku lw'enkulaakulana. Okusinziira ku nkulaakulana eri mu UAE kakasa nti okukolagana nabo kijja kuyamba nnyo obwakabaka ate ne Uganda yonna okutwaliza amakulu. Ayogedde ku kitebe kya UAE kisangibwa ku Yusuf Road wano mu Kampala. Katikkiro ategeeza ng'obwakabaka bugenda okusigala nga bukolagana ne UAE kubanga mu kiseera kino bulina ekitone kya Red Crescent okuva mu nsi bwe kikolagana nabwo mu kutumbula ebyobulamu. Mu nkolagana etwazibwa n'amalwaliro abiri wano ensangi n'ekalasa eri mu bulemeezi era twagala okwongera okunyweza enkolagana ne UAE nga tuyita mu mubaka waabwe atuula kuno tusobole okusaka ebyenkulaakulana ddala ku ludda olw'ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Omubaka wa UAE mu Uganda Abdullah Hassan Obeid ategeeza Katikkiro ng'omugezi w'amazzi akabanga atawanyiza obulwadde ng'olubalula okufa balonze Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan ow'emyaka ekagumu kumuddira mu bigere ne Profesa Baddu Katega naye amukungubagidde. Ono ategeeza nti enkolagana mu Uganda gy'erina ne UAE esobola okuvaamu ebibala bingi. Okubagiza kugenze bulungi ennaku zino zonna baganda baffe bannayuganda bazze mu bungi ddala okubeererawo baganda baffe aba United Arab Emirates era basanyufu. Joseph Kinobe yakusakidde egguli lino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.